accepted abeere omulokoziwo be my savior. kati olunaku olwaleero So today, ani agwanidde okusembera who is worthy to come and omuntu return yenna anybody akkiriza who believes nti omusaayi gwa yesu that his blood bwe gwanaaza was n'omubiri gwa yesu kristo on bwe his body gwafumitibwa when it was pierced, bwaweebwayo ku lwange it was given on my oyo behalf. akkiriza That one believes nti yesu yasasula omutango Christ paid oyo akkiriza that he nti n'ondi mwana wa is the katonda. Son of God. Haleluya. Amen. Kubanga okusembera kuno Because the Holy we Communion are renewing our covenant. tuza okugenda gano yaffe, We are strengthening our faith. tunyweza okukkiriza kwaffe, We have Jesus. nti tulina Yesu He cleansed us. He yatutukuza, saved us. yatutuma. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. So today as we are going to come here on the Lord's table, Olwaleero nga tusembera ku mmeeza ya Mukama, I don't want you to develop that judgmental spirit. saagala weesalira omusango, Be free. beera wa ddembe, Because the Bible says, kubanga Bayibuli egamba whom the Son sets free oyo omwana gw'asumuludde is free indeed. abeera wa ddembe ddala. And also your coming here Era n'okujja kwo wano is a sign to the adversary kabonero eri Sitaani that I believe in nti Jesus. nzikiriza mu Kristo Yesu, I believe in His blood. nzikiriza mu musaayi I gwe, believe in His price. nzikiriza mu muwendo Praise the Lord. Amen. We thank God for that. Twebaza Mukama olw'ekyo. Let's pray. Katusabe. The Bible says that He picked the bread Bayibuli egamba yatoola omugaati and He prayed for the bread. n'asabira omugaati, He broke it n'agumenya, and prayed. n'asaba. Let's pray. Katusabe. Kitaffe omulungi Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Isirayiri, twagala okwebaza ku lw'omubiri gwo ogwafumitibwa ne guweebwayo ne gubonaabona ku lwaffe. Laba olunaku olwaleero tujjukira omubiri gwo, era tusaba nga bwe tugenda okusembera, leka emibiri gyaffe giwone. Emibiri gyaffe gikyusibwe, emibiri gyaffe giyizibwemu amaanyi, emibiri gyaffe gifune amagezi, emibiri gyaffe ginyweze okukkiriza mu linnya erya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Amen. In Bible history,